Mukama taata tukusaba kanzijeko ne galubindi kubanga Katonda tulina omusaamu ekitiibwa. Mukama mu linnya lya Yesu nsaba okwate ku mutima gwa Sheebah ogukaluba ng'ejjinja ogugonze gubenga omufaliso. Mukama yetonde eri gavumenti, yetonde eri Ministry of Education and Sports basobole otusaasira era batukirize tuddeyo masomero. Amiina. Era bwe tunaddayo masomero tugenda kuddayo nga bambala bwe bati. Kyova olaba buli muyimbi wa gospel asiba bino ebirasiraasi era nabagambye dda bazisaleko. So sabye enviri bazisaleko. Bazijjako era nze ngenda tambulanga ne makasi nga muyimbi yenna wa gospel gwensanga ayina ebibiri nga nkola ki? Nga nsalako wakiri obubiri. Obukulembeze banaabukulekera? Nze ndiwo bafuga paka lwendifa. President for life. Programu ene kutuswako aba CP Coffee Academy abasangibwa mu UAE, Dubai ne Abu Dhabi nga bano bakugu mu coffee basomesa barista training, roasting ne brewing ku mutendera gwa certificate ate bakuyambako okufuna omulimu ng'omaze okusoma. E Dubai basangibwa ku Al Ansal building opposite Safiu Tower. Mu Abu Dhabi basangibwa ku Electra Street Cop building next to ADCB Bank. Abeetaze osobola bakubira ku namba z'essimu eziri wansi awo kosa ne website yaabwe. Kisitu Electronics batunda solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna, amasimu agatayitamu mazzi, flat screens eziriko ne kalonda w'amasannyalaze yina ow'enjawulo. Ojja funa ekirabo gwe anaabeeyuna ku Hanifa Towers ne ku namba y'essimu nga woogiraba obakubireko oba waweereze WhatsApp. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye eky'enjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yina agwa mu kkoero. Basangibwa ku Mukwana Arcade ne namba y'essimu weeri wansi awo. Ayagala okusala weight omugejjo okufuna 6 packs okukuma omubiri gwo nga guli fit n'okuguzimba, noonya omwami Roy Mubiru ku YouTube olabe videos ez'enjawulo ng'asomesa era ng'abuulira abantu engeri gye mulina okuba mukuumamu emibiri gyammwe n'emmere gye mulina okubeera nga mulya. Subscribinga ate era munoonye ne ku namba y'essimu awo ayongere okubeera ng'akubuulira ky'olina okuba ng'okola. Arapex Tire Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro, oli wa ddwaliro, oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi, mukyala muzadde afaayo nnyo eri abaana, alina music mulungi ate abuulirira. Genda ku YouTube channel ye Mariam Massa obeere ng'ate ofuna obuyimba bwe obw'enjawulo n'obubaka obubulimu. Nze lujja mbabuuzaako mwenna abatulaba amakya ga leero. Wenjogerera tulina omukulembeze wa gospel music omwami Lanek, tuli naye ku nsonga ezitambula wano ne wali. Lanek ogamba otya? Siri musanyufu. Nina ennaku ku mutima. Gosokera munnakula neeke. No, lujja olunaku lw'eggulo waliwo ekiwandiiko ekyafulumye. Yes. Ensi yonna eteekwa okuba nga yagirabye. Nga Ministry of Education and Sports ewera abayimbi mu masomero. Kyenalaba lulinga weemulugunya. Yes. Era bino byonna Sheebah yabireese. Sheebah ng'omuntu n'abalaba. Sheebah, why? Lwaki atutuusa ku kino? Lwaki olondayo Sheebah yekka? Kati waliwo olugero olugamba nti gwe bakwatidde mu kituli yabeera omubbi. Oba okitegeera? Kaakati yes, banwaji baani babadde bagenda mu masomero. Oba okitegeera? Naye video eyasinze okugenda viral n'ekiwandiiko nkirina wano kiraga nti ennaku z'omwezi nga 11. Oba okitegeera? Video yasaturatinga ku social media n'omwana omuto paka ku mukulu bonna bakimanyi. Omuntu oyo yali ayambadde akateeteeyi ka pink nga kampi nga bazina obusolosolo bwe buti mu maaso g'abaana balinga babateekamu omwoyo gw'okwaka. Kati gavumenti weewaawo omanyi leadership eno mubeera mu pardoning. Yes, bayinza okuleeta etteeka ne bamala ne babasaasira. Oba okitegeera? Naye ate twalaba Kabako ku TV alina ebiviiri bya kala blue, green, yellow.
kwa ayambadde akanu ali mu kuyomba ali mu kukaya n'agamba muve ku Sheebah andi ng'ali mu kuwolereza Sheebah naye ate ng'ekintu kyawolereza Sheebah yagenze n'agamba ensi nti nze sirina buvunaanyizibwa ku baana bammwe mubulabirira abaana oba okitegeera kaakati ekyo ekintu kyanyiizizza abazadde era tweets zaali mpitirivu Facebook posts nga mpitirivu ng'abazadde abamu beemulugunya oba okitegeera kaakati ffe tusaba ekintu kimu osaba ki Lanek nsaba Queen Sheebah kuba mwagala her music blesses me Sheebah gwe batunuzaamu kaŋŋambe emmundu ssaawa zino oba okitegeera era nsaba aveeyo oba okitegeera yes weewaawo yapostinga post emu ng'ayambadde olugoye oluwanvu ne tusanyuka ne tugamba maama kyakoze kirungi naddala mu mbeera eno gye tulimu naye aveeyo because Lujja I'm not the only one aweereza masomero tulina MC Olo tulina Crystal Panda tulina ono omuyimbi omulala Victor Rose tulina bano ba Liam Voice oba okitegeera bonna bali mu masomero Fefe Busi bali mu masomero ba Gravity oba okitegeera these artists bayimba ennyimba edutainment and things like that oba okitegeera nze nsaba ekintu kimu gwalo n'abalala be tutamanyi right now abakoseddwa olw'embeera eno because basuubiza n'amasomero bajjako license kati oli omujjako license afazaali abayimbi abagoba naye head teacher oba okitegeera naye nawe kyakutwaliddemu kyantwaliddemu naye ffe tugenda twakakola amasomero 75 Lujja imagine nina ekivvulu nnaku z'omwezi 2 August ku katikati era twakunze ago amasomero gonna ge tubaddemu nga tubagamba bajje abaana ba Scripture Union abaana ba Church of Uganda fellowships ez'enjawulo nga tubagamba mujje tusinze Mukama mulabe n'abayimbi aba gospel oba okitegeera kaakati what is going to happen ekivvulu kiriwo anti abaana bagenda wumula ekivvulu kigenda beerawo nnaku z'omwezi 2 after that Sheebah kikyatukoze kino ngenda genda ne foomu yange nga tusaba essomero litukirize tujje tuweereze kiki ekiddako kuŋŋamba nti tebatukiriza Lanek okubeera ku Sheebah lwaki tosaba mu ministry gwe abadde akola ebibyo wuliriza nze ntuuse kutuuka wano omuntu akoze ensobi ya buli kaseera bw'avaayo ate ye ne yeetonda ku lwa bonna kyanguwa oba okitegeera era ffe we tunaagendayo bajja tugamba oli yaaliwa nze nsaba Queen Sheebah because mukwano gwange nimba ze zinnyumira my only my John Rainbow my only tokamanyako one kali tuntuntu nkwata bulungi my lover you make me shiver nakupenda bring your body closer to nedda katika otambula ku luguudo n'otambula mu butale n'oyingira zimmoolo waliyo emizindaalo zizanya akayimba n'okawulira kati obeera ewaka omwana nga yataddeko TV n'okawulira era katukirize nti music ye agenze viral she's a star oba okitegeera that is the way she brands herself naye nze nsaba ye brandingira eri mu concerts ziri censored ku cricket ovo it is okay naye ogenda masomero image ekole ki ekyuke so tusaba Sheebah aveeyo yetondere government ne Ministry of Education and Sports ekyo bwe kiggwa naffe abayimbi abalala tugenda golokoka tukube omulanga tugambe Sheebah nga bwe yeetonze banaye mutukirize I know this government ejja kuwulira omulanga gwaffe era ejja kubaako kyekola singa babeera embeera ekyalinga weerira Lanek ogenda kukola otya nga amasomero kibadde kitambula bannange kati nkubuulira luli nakola weesibye kutiya n'omusaalaba leero ogenda kukola otya bannange nze simanyi na kumanya ngenda kwambala school uniform akuba kati protesting peacefully okitegeera nkuba omulanga eri Ministry of Education and Sports batusaasire oba okitegeera at least kale bakole bwe bati because omuyimbi wa gospel bw'aba ayimba Yesu tayambala bisitaza oba okitegeera ayambala bulungi kati bawere bali fe aba gospel batukirize
Barate numirirwa omuyimbi oli abadde akola edutainment ayinza oba si muyimbi wa gospel naye ng'ennyimba ze zibuulirira oba seyalujja ennyimba ze zi adding a value zibulira abaana okuva ku njaga zibulira abaana okuva mu bwenzi zibulira abaana okuva mu peer pressure groups zibulira abaana obutakomitinga suicide obadde olaba ekigenda mu maaso masomero waliwo baasi gye twalengera abaana nga bali mu kwezina amazina ag'ekisebagamba oba okitegeera nti bufeeyo eri abaana bamwe abazadde kati waliwo ne video endala omwana yali ku floor ey'okubiri neyeekasuka ng'agezako committing suicide omulala twamulaba muwala omu bw'ati ng'alina abavubuka basatu mu kikolwa kibi ennyo oba okitegeera abo be baana today be baana b'ennaku zino kati we go there in the schools we take them the gospel oba okitegeera ne tusinza nabo ne tutendereza nabo ne tubabuulira enjiri ya mukama waffe yesu kristo ne tubabuulirira era impact ne results zibadde z'amaanyi oba okitegeera so nze mukimanye omuntu yenna atulaba akaseera kano manya nti tukoseddwa era wano we tulinga abafiiriddwa tuli mu kukungubaga because millions and millions of money ze tutadde mu school tour okugenda ku ssomero weetaaga amafuta weetaaga ebyuma weetaaga amataala oba okitegeera abayimbi weetaaga obasasula oba okitegeera kati nze unlike others fe tubadde tusiga tubadde tusiga busizi nga tetujjaayo bano bakristo panda bo bakyajinga omutwalo oba okitegeera juzi baali oba one education ne bakyajinga omutwalo abaana ng'enkumi ezo ze miliyoni 4 kati ffe tetutunulidde ssente ffe tutunulidde emyoyo gy'abaana bano twaweebwa buwa naffe tuwa oba okitegeera yes so njagala nga tukuta president okulayirako kwakulema buli kiseera buli woba otuuse ku mbeera ng'onaatera olulayira ago ge maanyi ga gavumenti genkulaga era omuntu andaba wano gavumenti eno eya uganda eyina amaani nnyo era nze kase nalaba honorable gundi Sarah Opendi ng'avuddeyo bw'ati neŋŋamba abaali baneetoolodde ne mbagamba obuzibu buzze because gavumenti yasituka ku kulonda kwa umma nekulinnyamu bweti gavumenti yasituka waliwo omuyimbi omu takkirizibwa kutegeka bivulu oba okitegeera gavumenti yasituka ku art industry negamba obutaale tubuguddewo business tuziguddewo transport tuziguddewo makanisa tugaguddewo mwe abayimbi mugira mulindako kakati essaawa zino mulinga baagala otuzayo mu mbeera efaananako ki bwetyo era Sheebah Mukama akukwateko otuyambe buyambi sala ki gy'oyinza osabamu eno embeera essaawa gy'osobola osabamu eno embeera Mukama taata tukusaba kanzijeko ne galubindi kubanga Katonda tulina omusaamu ekitiibwa Mukama mu linnya lya Yesu nsaba okwate ku mutima gwa Sheebah ogukaluba ng'ejjinja ogugonze gubenga omufaliso Mukama yetonde eri gavumenti yetonde eri Ministry of Education and Sports basobole otusaasira era batukirize tuddeyo masomero amiina era wetunaddayo mu masomero tugenda kuddayo nga bambala bwe bati kyova olaba buli muyimbi wa gospel asiba bino ebiraasiraasi era nabagambye dda bazisaleko baziggyeko si kuyingirira ddembe ly'obuntu kakati bw'ogenda ku ssomero bwoti waliwo ekipande kigaana abantu abambadde ebimpi ebibakwata bino bitayititayiti bagaana bambadde zidamagi bagaana n'okusiba balansi then ne bagaana n'abasiba enviiri oba okitegeera kati lujja va ku ekyo ne mu makanisa gaffe kati tosobola genda wa musumba senfuma omugenzi n'oyimbayo ng'olina ebiviiri tosobola genda wa Pastor Tom Emutundwe ng'olina ebiviiri tosobola genda wa Bishop David Kiganda ng'olina ebiviiriviiri ebyo biraasi era mbanga ababuulirira obbalaga ekkuba ettuufu naye okukkiriza guba nga bwe baava mu nsi n'ebiviiri byabwe ne bajja ne balokoka
bakyusibwe bakyuke so sabye enviri bazisaleko bazijjako era nze ngenda tambulanga ne makasi nga muyimbi yenna wa gospel gwensanga ayina ebibiri nga nkola ki nga nsalako wakiri obubiri obukulembeze banaabukulekera nze ndiwo bafuga paka lwendifa president for life ekyo bakimanyi yes ogambye olangiridde nti singa embeera esigalawo togenda kwambala school uniform peaceful protesting yeddako singa embeera ebeegize era njakoowola abayimbi bonna aba gospel n'abayimbi bonna babadde bagenda mu masomero oba okitegeera mwambala uniform nze nkugambye there is a group of artists comedians drama actors ababadde mu masomero betutamanyi nga bo tebali batutumu nga nze oba nga Crystal Panda nga bo ebintu byabwe babikola eri muki underground mpola so bakoseddwa I know amanya gange nze Nsubuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu video ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Abayimbi kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzije enfunda kwa tuze twogerako nga ddalabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri saate bulijjo twali tulaba nga ye batadde tanka eno wabbali bwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono y'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi kyovola abantu omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka kuki ku nyumba ya kiyamaka apartments muzikiti ekereziya so oli wambulira kikwagendo giteeka nsolo determininga ne ngamba ontekeyo y'abantu 10 ontekeyo y'abantu 5 oba tekeyo y'abantu 4. Soko tulambuliye ku migaso nanyini nyumba zino jagendo ofuna mu biodigester gye mukoledde. Kakati nanyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajjaleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssenteyo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina enamba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga
batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.